okubeera nti toli mu iPod oba mwoli gwe genda tese bigenda maaso mu iPod bwe bitateekebwa mu nkola vayo gambe tebiteekeddwa mu ki kuba ne mu parliament gye muli mu parliament kati gye muli kiki kye muteesa ne kigenda mu nkola nga president Museveni tayagadde tekiriyo gye kiri tekiriyo consultative forum gye muli agikulembera ye kiwanda WNRM ye kyabani WNRM ya myuka ssentebe WNRM mu Buganda ali kuseeke NRM era we mmalo teseza mu iPod abitwala mu seeke era seeke yegenda okusalirawo gundi consultative forum okitegedde so kati bino bya kuudisa bana Uganda byasenga budde mu ngazeemu ngo wembaliga kwano wenvunza kakati muli awo mubuzaabuza ki gwanga yes kubanga oli mu parliament oli mu NRM parliament newe mukola report mukosase we muzira la kufulo NRM yesalawo recommendation ze mutaddemu eziwa oba omanyi nti okiraba nti Segona yakubiriza kosase naye omanyi nti basobola okola report mukosase ate Segona nakola report nga ya minority ngate ssentebe wakaki ngati abenaremu basingako obungi wakaki nenga ssentebe waki opposition ne wona agitwala wali era abagenda oku is have it ne speaker atudde wali ne report niwe basennyonyi twamulaba representing zino gundi z'abamutulwa kibiki byonna speaker yasalawo ne report yo beje ku floor batejja WNRM okitegeera so bino ebyokuzira iPod biba bya kuudisa abantu kuudisa gwanga kati nupu yali eudisa bana Uganda nze nabagamba nti muve mu birimbo by'okuudisa abantu sente muzifuna bumbi 5 mu bukadde 7 mufuna zaaki nga temuteeseza abantu mu iPod mugende eyo kala NUP yazeeyo kwegamba yakkirize kolega ne buterevu ne president Museveni batule ku meze emu banywe chai nga bwe badde gamba nti bote bagala kunywa chai kuba badde ba complaininga nti botula ne president Museveni kuba kwe kubya bifaananyi na kunywa chai okitege ngera bo bagamba tetujja kunywa na president Museveni chai oba sente tuzifuna tukoleki tuzireke naye jukira luli wali teeka nga iPod eno teri musema teeka kati president Museveni nabagamba temugenda kutwala sente za muwa musolo ngalete mukola ki ngalete mukiika mu iPod okitegeera so eteeka nerijja mu parliament era we lyajja president ne parliament neriyisa president nalisaako omukono kati nga tebalina kyakola okuleka okufuluma muleme kufuna sente oba muyingire bali balina osalawo bintu bimeka bibiri era Lubongo yankubira ngamba nti abasajja nga batuteza akalipo ne mugamba nakugamba Lubongo yakubira bulijjo mbaga sakala olimbe sakala njagala oyogeze zima mazima ate njogeze ezima ki Lubongo yankubira nkulage ejindage koloye ejindage yakubira saa meka sijjukira sawa naye omanyi ogenda noddaawo owakana ati kubanga nange namba ya Lubongo yanjiyina ogina bundage namba etali yeyo jede tale oyina yaki ya Airtel ye MTN SG abe Lubongo Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olwaleero nkubuuzaako nti osiibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media kwetusinzira okubeera nga twogera ebigambo kanso gulo nasanze abantu bangi bannaaye bagoberera mu restaurant mwe nabadde tugambe emmere ne bagisasula naye kino natendedde ya layisi mukko lwaki anti nadde siyimiridde
Nga totegedde nti waliwo ekijja. Ate kati ngenda neninya boda awo nga nyina wenda ga speed. Ate wa boda nga naye era mugoberezi. Ennyo era teyanjijeeko wadde. Banna. Twalamuza ssente n'atuzana naye. Mukama nga mulungi. MS sigenda kujjako ssente. Tubeebaza. Batulaba. Nnyo. Omanyi kati ffe twapimira wano. Nti TV gye bagula ogitunulira emirundi emeka olunaku. Kituufu. Nti mulundi gumu obona otagitunulira. Ate simu yo. Ogitunulira emirundi emeka. Nti miyitirivu. Ne tugenda sampling omulala tumukolera mu restaurant. Oyingira restaurant omuntu abakummere nga bali ku simu alabako ki bino betukola. Bwe kiri. Bwogenda mu bus, mu taxi ne walala era babeera ku masimu. So kitegeeza nti ne zino zi mainstream ng'ogyeko okulwana online. Zina nazo okulwana zijje eno. Okulwana okutambula n'embeera eriwo. Tuufu. Jigule mikutuja online gisale programu ze bakoze baziteekeyo abantu bazirabire ngokuba kati abantu abalaba TV okubeera ku TV buli kaseera okuwuliza radio gyulizo oli mu mmotoka ndowooza bw'ofuluma emmotoka todamu kuwuliriza radio atoba ojagaza kaso buza abantu era abantu baffe twongera okwebaza nina gwe nasanze abaami bali ku airport awo bana bavuga airport taxi nabasanze awo airport awo kwa live nabadde na gwengenzo okujja kwa vude wane gulongo ngamba ogenda ku airport naye ne bangamba nti sebo tetuva ku MS nabekanze haga president tuwe ku sente president tetuva ku MS tuwerako kugamba ino tambula ne sente sina gwe manyi sinachi nenga babeerako ale nande nechokola kali president obaviirako zola baviirako waba wadde era nagize nengire tokere nabadde mwetonotono ne baganti mutemeteme naye mwe bali kutugoberera abantu bagoberera kubanga liko awo kalinga ka banka agent awo enankulabi abantu nga bayitiriva awo naye omusajja yagamba MS jangu wano jangu kukolereko wanene nankolako speed ne lulu nagenda mundira nagamo bya national ID era so abantu bagoberera batugoberera era tubebaza mwebale nnyo emikutu yonna mwebale kutugoberera gye tubeerako mwebale kutulaba tubabuuzaako nti mwasuze mutya musibye mutya buli omu mu nsi woosinzira okutulaba era bwe kityo bwe kiri ne bona agenda mu America ojja kuba otambula wali New York oba oli Washington DC oli ku street zo naga nti MS wekanga ogamba ate kakati ogambye nali nankulabya tuli mu bitaala message toziraba kati we tugamba nti olwaleero comments twagala za abantu bali mu diaspora bokka osinzirawo okulaba baweereza nga era kati buli omu wano ku olwaleero ku program eno buli omu tubuulire woosinziira bajja kuteekako ogenda kulaba nali nankulabya nali wandege yaawo nali Makerere kati mve Makerere ngiri wandege nyina kye ngenzo okunonayo kati nsanga mukwano wantu aberanga nnyo mu field ene y'amawulire bine bya press conference minister ina press conference gundi ina press conference tujja tutambula mpola omusajja yangoba okuva mu bitaala bwayimiriza sebo tutundulayo kati mali katunulayo ate mabega agamano n'omusajja laka ayita ffe tuyimirira ajja asooka ateekawo kusima kwe aba complaints zonna jukire mabega konza nati sitekako namba ya simu katotekako namba ya simu kati ffe tuweereze ku bubaka bwaffe biki so abantu bagoberera buza abantu obubaka yabuweerezaako abubaka message message alo n'obubaka obulala nabo sibugaana kubanga kubanga esimu eyo ku mobile money kweri so esimu ya MS gye mulaba okwo ku mobile money kweri ate bwogenda ku mobile money eweereza sente ennyukuta esooka eri M kulinya erisooka ennyukuta ey'okubiri kulinya eryokubiri eri S kati gwe era MS kyava ku ki kyava kulinya tuga nti MS netufunza buza abantu obawe namba y'essimu so tubeebaza mwebale kutulaba abayina ebizibu tubasaasirako abayina ebirungi byemufunye tuwebalizaako Katonda era ne tubagamba nti temuggwamu maanyi mu mbeera ekusomooza yonna gy'olimu toggwamu maanyi abantu bange aba Kampala Central njagala okubalamusaako nabaddeko mu Kisenyi awo nensinkana Abasomali ab'Etituya awo waliwo abantu bangi Eritrea Abasomali naye nga bonna balina endagamuntu era ne mbabuuza nti endagamuntu ne mbagagomaze wano bbanga ki nti ya myezi 4 ate gwe nti ya myaka 2 naye mwena mulina endagamuntu ne mbaga lwaki muze tufaayo nnyo ffe
okulanda tuba n'ebiwandiiko kituufu era ensi okubeera mu nsi okutuufu enoba n'ebiwandiiko naye kati abo tebalina bana nanga muntu balina bana working permit anti tebalina naye bafuna ki endagala kati weebuuza bazifuna bati naye mwebale kuba baŋambye balonzi era bagenda ne baŋŋamba tuyambe oba akalulu bwe tumala okukakuwa naffe tufune enteekateeka tusobole okwekulaakulanya kuba PDM ffe tebatuwa era tebabawa naye ng'ate tugenda naki n'endagamuntu ate nga batugamba jangu endagamuntu nebbaluwa chairman naye bw'obitwala nga baga nti bw'oli mugwira so ensonga zammwe tujja kuba nammwe tuzitunulamu mwebale kutuwagira mwebale kubeerawo naye ate osanga munnansi owawano munnauganda nga tayagala genda kufuna ndagamuntu kati bayiga kitegeeza omugwira akusinga okutegeera omugaso gwaki gw'endagamuntu so n'abannayuganda abantu bafe aba Uganda abantu ba Buganda mugende mufune endagamuntu eziweddeko mugende mukole renewal tulabe nga mubeera n'ebisaanyizo byonna kwegamba oli ajja kugamba nti anjagala ofuna akawunti mu banka ndi mu America naye sente njagala kuteera ku akawunti toyina ndagamuntu era batolina ndagamuntu batusobola kugula ogenda okufune muganda oba mukwano gwo kabaziteeke kuno waliwo yanga ndi bamuteerako sente ku akawunti ya munne yamuyisaako buyisa aza n'oga tezinatuuka ati teyamuwa okitegedde so ekyo kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwo okubeera n'ebiwandiiko ebikwogerako nga munnansi munnauganda ndowooza oba n'opportunity efuna national ID gifune opportunity weeri bwewanga weeri genda ofune national ID genda ogifune kubanga mulimu abamu abalowooza nti tagyetaaga agamba nze sina account sina na sente zengenda kujja oba bweru oba wakunsindikira sina mulimu guli official nti basobola okuwayalinga sente naye waliwo ekisobola okujja naye waliwo ekijja nga diiru ezze ng'olina kuba na national ID diiru n'ekutomera butomera bakubuuza na national ID n'otandika okutunula wansi oli ku piki yo otuddaawo MS ng'akugwako olina national ID oba omuvuzeeko mulina we mulaze olina national ID wano waddewo akamwanyi osobola osayiningayo akakadde ti ate nyina abamu batambula na bbaluwa z'abakyeyamaani ssebo atambula n'omugugu bwe guti abamu bajakozesa ne bukaddi bw'ekyalo buli obukadde tebukyalina obukebakasibako ne sipagulo oba neddamu ne kabeera okwo omubuuza bikwogerako ng'aleeta so n'olwekyo twagala abantu beera n'obuvunaanyizibwa nga munnansi Trump ali mu kugobaganya abantu kati abaleeta bano mu Uganda nalabye Uganda yo yagambye ffe booleeta bonna tetujja baati anti kwe kufuna kwa Uganda tewalaba ne rudi Afghanistan ze mumpe 2.5 byokka ate Kagame n'asabirako ne sente Uganda yagambye affe ne mumate mutuwadde ffe tujja balabi anti ensonga lwaki ezensi zaagala Uganda Afghanistan ebyaliwo bijjukira era abo bonna bali ludda wakati simanyi kubanga bajja wano ne babulira muno babateekawa Uganda yensi gy'oyingiramu olwaleero ng'oli mugwira enkeera n'ofuuka munna Uganda ng'olina ssente zo enkeera waalo kuli estate n'ogula ennyumba ne bakuwa n'ekyapa n'ogenda n'otandika bizinensi awo n'otandika okuguza bannansi ebintu kituufu Uganda teriiko ebimbu ate simanya working permit erirudda ndoza working permit zibeera nnyo ku bano abakola emirimu egy'amaanyi ba investor baani naye kati tambula gaba kansanga bunga awo wonna bannayuganda batini osanga mu Eritrea nga yayokya kasooli yasala enviiri yavuga booda ne mu Kisenyi bwe kiri amayumba bannayuganda bagavaamu ku lw'ensonga tebakyasobola prices nyumba ya mitwalo 25 single room yoli olujja nga abawe mitwalo aga ng'ate aleeta banne nga nabo baleetaaga nga bannayuganda batandika obafulumya nyumba tuzongeza nga bafuluma mpola kituufu twagendakayo ne Siraje ekansanga nga tugenda ku recording program kati Siraje nga buli garden eri awo amanyina nyini waayo agamba yo garden ya mugaga gundi buli twatuka ku garden 5 nga zona zirimu ba Eritrea nga bazigula bannayuganda tebakyazirimu nga n'oluganda tebalumanyi kyabo kibi nnyo obawadde n'amayesi so n'olwekyo tubeebaza abantu mwenna tubeebaza tugenda kulonkinga nga 6 omwezi ogw'omwenda tugenda kubeera wano ku Jacaranda Gardens Mengo tusuubira abantu bangi naye n'ekifo kigazi kijja kubamala abantu ba Buganda bonna tubasuubira okujja enamba y'essimu gye musobola okuyitako nga muyina kye mwagala okwebuuza oba okuwa support yonna ey'omukolo enamba eyo bw'ogikubako tosuubira nze kugikwata sekuyitale sekuyitala jja gikwata 070
86 12 58. Oba oyagala kujja kuyange ya WhatsApp eri 0702 93 96 awo wajja kuba oyogera nange. Abantu bangi boogedde ku bintu ebye twayogerako luli ebyettaka. Abantu bangi bankubidde amasimu ne bakwebaza. Kye kyamazima kye wayogera tewali kikola nga toli ku ttaka. Ettaka foundation era factor ya production esooka land. Kimu oyina kikolera ku ttaka. Bwe kiri. So tubeebaza abatugoberera abatuterako message mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga weziri nyingi, ensonga za bantu ba Buganda bizibu bingi. Entambula nkyatalaga Buganda olunaku olw'enkya ngenda kubeera musaza lyebuweekula Mubende buweekula Singo yeeyo nja kubeera eyo ng'ate twogera n'abantu ebigambo ebyenjawulo n'okwongera okutegeera ebizibu ebiruma abantu kubanga ffe ng'abakulembeze tufaayo nnyo okubeera mu bantu okutegeera ebibaluma ate ebibaluma tulyoke tubifunire ki solution. Tosobola kufunira solution kintu ky'otamanyi. Olina okumanya kiki ekyetaagisa. Kyobola abantu bakomentinga kuno ne bagamba nti mwesi mutongere ku ddoboozi mwesi bw'aba tayogedde ffe tujja kulowooza nti eddoboozi lyeryo. Ne bayombera obudde butini. Obudde butini. Lwaki y'omuwa obudde butini abaana baba bungi. Naye kati bw'okomenti awo nabo we bali bayomba nnyo simanyi lwaki. Naye obudde buba bwebo. Kati parliament kyogamba baba weddakiika 2 tebaggusa nsonga. Baziggusa. Naye kweze 2 ano osanga ekisanja kiweddewo nga teri waliwo atayogedde. Wadde nga tayogedde kigambo. Waliwo omubaka Serukenya bamuwaka akazindaalo kati bamuwaka akazindaalo n'atandika amaze okwebaza speaker agenda atandika okwogera kati ne bamukwata ensobi awo. Omanyi wano baga nti point of order bitiki bamukwata ensobi ate yaddamu okukwata akazindaalo. Speaker namugamba agenda mu maaso n'okwogera n'atuula. Ndowooza okiramu n'atuula teyayogera. Naye nga ddakiika 2 bwezi tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya basangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 884 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Ebizibu byabwe kubanga mu Buganda twagala kujjawo ba political brokers. Ababloka b'ebyobufuzi. Kubanga ekyo kye kireese ekitundu kyaffe okudda emabega lwakubeera n'ababloka b'abafuzi nga ye buli ajja alowooza kunyaga bunyazi. Okitegeera kunyaga bunyazi tafaayo ngenda kulembera abantu oba sigenda kulembera abantu. Kyekiri ye twayogerako nti mu Buganda wokka osobola okusanga omuntu alonze omuntu n'omubuuza gw'alonze n'agamba simutegedde. Naye nze we nalabye akasimu nti waliwo akasimu nze we natiikinze. Saategedde ani gwe simanyi. Kati obuweereza ogenda kubalabanga ababuufu abawano. Anti nkugamba mbalabanga ababuufu naye abantu wawano ebiseera ebisinga bagenda na muyaga. Muyaga guzeewa guzeeno. Naye omuyaga ogwo ne gumala emyaka 5 nga muli mu kufiirwa bufiirwa temuyina kye mufunye. N'ekisanja ekiddako ne mulonda omuyaga era emyaka 5 negikola ki? Negigwa kuba kati tunuulira kati bino ebiri ku Sitewolo ebitambula. Lukwago alwanagana ne Zahara ekibiina kya Nuupu kigamba naffe twafunayo 2.5 ku sente. Tekinabyogera. Kinabyogera nze gambye kati bawisobbulowa byange bo bamba. Bawisobbulowa be bayogera but si kibiina kya Nuupu. Bambuulidde so nsaba otereze statement. Bawisobbulowa be bayogera. Naye ekibiina kyafunye. Bikyali mu mbu. Si byambu. Nze kati abampa amawulire baawali. Usoose 2.5 babisika. Tubongoya yabifuna. Kakati byo babifuna. Okitegeera. Kati kyova olaba ekibiina era nabadde ngamba Kyagulanyi ne banne betondera empuuga.
kubanga nabo kati zino zebabba sente za Muwamusolo ate boys abwe tezayitana mu mateeka ate zo amu yabawa akawumbi kamu n'ekitundu izoli zayita mu parliament yazise okuleka bano Ssemujube yaga nti muli babaka ba parliament balibo badogama ne bamwe dakika 2 kali bakuwadde dakika 2 nezikulema osobola okusoma ebifa mu budget ntosobola omanye kubanga wali olina okusoma page ziringo bameka lumu ku lumu wetegereze kati walabanga buli omu akibuukira kubanga tebakola ki kubanga tebasoma n'abasajja bagezi qualification y'ombaka parliament senior ya 6 kati mubeera mu bukiiko olwaliro nga KCCA bwegenda ogenda mu Kosase kati ekitongole ne kireeta abakugu balina masters atalina nnyonnyo bajje banyonyole kati kyo kireeta document yakyo ne kigikweka ne kikwata nti limu ziringa 2 oba limu emu naye mu page ezisembayo nga 4 kiteekamu information kati ne kimanya nti bana abasini ey'omukaaga batini abasobola okulaba kino kituufu era olugo obukiiko bw'otunuulira n'ogamba nti singa ono kana akakiiko gundi taliimu tekajja kukola story bijja as usual kituufu kwanzi mulimu ababaka bese banko mu kakiiko kyokka nga bamuno mu Kampala mu Buganda ye committees nga bozirabe ababaka bonna ababeera mu committee baba batono era buli mubaka tewali chairman wa committee gwatawa mukisa kwogera naye aboogera babeera bameka bajja kusayininga twali ku nsonga za kufuna kasente ne batambula nsonga za ifreeze nali mu kakiiko nga nkola story ombaka wa Nansana n'awanikwa omukono ekyamazima yayogera oluzungu ng'alinga aseereza oluzungu bati nga tewali nsonga nemuyamba musuubuzi tuli mu ifreeze ani oyo ate ombaka wa Nansana municipality tomanyi mbadde manyi ku mulembe gw'oli gundi guno mulembe guno gundi kino ekisanja kino kyetulimu kye kati ne tutuuka ku fulo naye ngamba oba kubanga mu bukiiko ogamba bakufulana mu bukiiko ewabeera ababaka abamanyi ku fulo gye batemera ensonga mu bukiiko otategeera bifaayo oba tategeera bigenda maaso mu parliament okwa-identifying ombaka nti amanyi mu kakiiko olw'ensonga nti n'ebiteesebwa mu plenary bivaawa mu kakiiko mu bukiiko kati bwe twajja mu plenary nemanya ebya plenary byangu oli ajja kujja mubaka wa Kampala gambe madamu speaker abantu bange bafa ifreeze kati asabe minister responding minister ja responding bwekiri naye omubaka ali ogwo Muhammad Nsereko yekka yayogera ku nsonga za Kampala ez'abasuubuzi Kampala ina ababaka Kawalya nga tayogedde ina ababaka 9 Alozi Yasemukasa nga tayogedde Shamim Malende nga tayogedde Nyeko Derek nga tayogedde Alani Kolo yali akyali munda nese wanyana ndoza Kolo yali akyali munda Kazibe Bashiri tayogedde nowe nakawa bali mwezo tayogedde Senyonyi yayogera ki kakati nengamba bannaye era bana ne kati Kampala etatukolera na story wali story mwali koledde wano story kitu abakabi Kampala ni Muhammad mukoze kubanga kino kisinga kwata kumwe mwebe kisinga kwatako abasubuza abasinga bali wano okitegeera mu Kampala emisolo egisinga era nolane container URA yagiteeka wali ku kikubo ku mulyango guyingira mu kikubo we yagisimba kitegeeza abasubuza abasinga bali wano oli omusajja gwe wadde ogamba omukazi gwe wali ogamba ow'ettaka ayagula ettaka yazzeemu ate ku response eri gye twamuwa agamba nti yagula ettaka oli bamulangira mu baavu mponga byoya biki yategedde ekyokukola baziza yaga nti kintu kye mwangamba kyali kituufu era yafunye munnamateeka ensonga ziri mu kukolebwa ekyo naye si kizibu kati okugjako nga ate batunzewo ogwokubiri tebatundawo awabawo okulya n'okwombesuwa tebatunda era yatwebaza tuba tuyinza okugenda mu mbeera wali omukodome wa kwezi eyo Wakiso ndowooza ye yagula kibanja kati ye bwagula ekibanja kati nga gwe bonabanga oyina abaana bo naye nze nenkukwata obujega n'onguza ekibanja kinene kati abaana ne bajja ne bagamba ekibanja kino walinga wamuwadde ekyobwereere kati nabo ne bafuna omugagga omulala ne bamuleeta kati omugagga gwe baleeta ng'ate abiisana era n'ono yagula mu kusooka ne babeera nga balwanagana ono n'azimba ono n'ajja n'azimbulula ono n'aleeta poliisi ono n'aleeta amagye ono bwe bityo kati nyaa tugende ku nsonga ya iPod ekisooka iPod yabadde kinga sinagenda awo
njagala ku akataka kaddakiika 2 dakiika nga 2-3 bino ebintu byenjogerako bikulu tuvuza akataka kaddakiika bino byenjogerako dakiika 2 ano byenjogerako bikulu tereza kamera gwenze mpulimbolira aba kakati jo nabaddeko ekibuli awo ekibuli awo ku kasozi banambuzaako ku ddwaliro ly'ekibuli nga pulezidenti wa Buganda First okulaba ebyobulamu bwe bitambula. Pulezidenti wa Buganda First yatambula oba tolina bajeti y'amawulire etya bwe totambula na bannamawulire bajeti y'amawulire ejja nobeera ne bajeti naye nabadde nambula nga ndaba nti amalwaliro ag'ebwannannyini infact kati gasinze okukwatira ebyobulamu bya Uganda naye twagala lwakuba nti kati ate ekizibu ekiri mu malwaliro ag'obwannannyini simanyi lwaki gavumenti tegakwatirako naddala mu byuma ebyo ebyetaagise nya tolaba mu gavumenti tebiriyo gavumenti ogenda mu Cancer Institute Mulago nganze tewali ddwaliro lisinga facilities tewali ddwaliro lina facilities zisinga za gavumenti ne equipments but obuzibu naye ekizibu kiri wamujjuzo ekizibu ekisooka omujjuzo mungi kiri kubano kubanga luli Mulago yali mukakiiko ka paaka Mulago ngegamba yagula ebyuma nereeta ekyuma nga tena nawe ekiteeka kati ate nga yeetaga ssente okuzimba ekifo mwene ateeka ekyuma lwaki yasooka kufuna kifo nga tenaleeta kyuma kati bye baleeta ne bamala ne bayitawo wiiki ne bagamba nti ebyuma byayonooneka teri ddwaliro lya gavumenti lisinga kati ebyo ebyuma babiteeke mu malwaliro ga private bakwate ekibuli ng'eyo bagiwe ebyuma ebyo eby'omulembe abantu basobole okujjanjabwa kubanga bwe muba temulina mwe mubiteeka nga ate balinayo basobola okubiteeka mubibawe basobole okukola ki bo okubikozesa waba oba tolinawo obiteeka ng'oli alina wabiteeka okubikozesa biyamba abantu kuba ebyo tuzze tubiraba bingi kyekyuma twakireeta kati kimaze wano emyezi 5 myaka tetuise palamenti yatumma ssente oba minisita ya finance ekyuma nekikola ki naye ng'ezo ssente za muwa musolo ng'ekyo ekyuma kyagulwa ssente empitirivu nnyo twandibadde tetukyagenda Nairobi wano mu Aga Khan Mulago yandibadde Aga Khan yaffe nga buli muntu wagenda naye abakungu ba gavumenti mubatwala omanyi ssente zigenda ku bakungu ba gavumenti okubajjanjabira ebweru bilioni 7 buli mwaka yafiira Kenya Kalolo okuluutu yafiira Kenya ku ssente za gavumenti kakati lwaki ssente ezigendeyo mukwate ebyuma byonna bye mulaba mu Aga Khan ebyetaagisa gavumenti ya Uganda tesobola bigula Aga Khan eddwaliro twogerako lya bwannannyini si ya gavumenti ya Kenya lya bwannannyini okitegeera lwaki tebasobola gula byuma ebyo ne babireeta wano so n'olwekyo twagala ebyobulamu bya Uganda ebyobulamu bya Buganda byongeremu amaanyi ekiruddu juzi nasanga Moses Ali ng'aligenze ekiruddu noza bamuterawo akasenga akake je bamujjanjabira omanye ennaku zino embeera gyalimu yataasiibewo taasulewo ali bubi nnyo era sirowooza nti ebyakalulu byo ebyakalulu bayiye replacement alinga eyakitadde so n'olwekyo ebyobulamu twagala era kati alina akasengeke nalabye ne prison egamba nti naye genda kuzimba obusenge bw'abakungu basiba waba mbakama baabwe mukati otwala otya president wa Buganda First naye bagandize mu lwaki mungereza kunsi byabasajja nagambye ne ngambo n'omusajja byabasajja ow'amakomera yagereza ku nti omutwalayo otya n'abeera mu bana ababbi b'enkoko nga si kintu kale kyo kituufu sobola kweta naye ate nze sigendangako na lusina sisuubira sina na ssuubi kyo kigenda okuntwala eyo munne tomanya ngenda kukolayo ki tomanya so n'olwekyo twagala abantu nga bwe bagenda ozimba prison bagizimbira obusenge abakungu bannamawulire kati nga director wa MS mumutwala mu kye kitali abase bakutwala laba ntambi naye ali tuzira bamutadde ntambi omumanyi Frank Ntambi bamuteye ebyo defamation ebyo bisango bya kijega nnyo defamation yakola defamation ki mbuku Jeff Chiwo oli mu promoter simanyi oba yali defamation naye defamation yamusibya so naye nze naga ebisango bya kijega babituletulemu awo era bali bagala kuziba kivulu kya mukazi leke butagenda mu mawulire gadde ebyo babitegeere bajja kujja bajja muta ne file defamation media wetuuse kati media tekyali ku bintu ebyo
defamation kubanga Museveni singa ali awabira abantu abamukolako defamation singa ensi yonna eri mukomera defamation gye wakakola omanye emisango kati joyina ati kati nze bantya n'okumpaabira president ogenda muwaabira ki tuyina nina ne immunity ogenda kumpaabirawo so toli president wa Uganda andi ndi wa Buganda Museveni ajja kuwulira loozo njagala buyinza bwe mukambwe nnyina era ndi mukumwogereza nabya akambwalira Kadaaga ndi mukumwogereza akite omuteekako n'akasebo akasebo ko tekasobola kubulako yagambye Kadaaga namugamba nti naye gwe nnyama golooza oba toliwo obusoga osiga ekifaananyi nti gwe busoga namugamba oba toliwo obusoga esobola okubeerawo walinyira ku Square era yalinyira ate teyalwana nagamba olaba nkwata bano nembasiba bano bagundi wiiki nga 2 emabegono yali mukomera gundi nalweyisa yali mukomera mbu yali ajja abantu ng'abajjako ssente President Museveni yamufana information mb'okubatuusa ewa jjajja saagala oyogere binakwaza nalweyisa omukambwe byafulumirako ne mu New Vision lwakuba nti abantu ba Uganda tebaso noonya New Vision nja kubuulira date ngenda nze amawulire ngasoma nejuzi we nakugamba wano nti bawandika order from above tewamala n'omulala Daily Monitor nga ne mukakiko kakosase bamulaga anti gwali mutwe kati naye bano tebabateeka ku mitwe amanya gaabwe gafulumira munda mu New Vision ku mutwe kwafulumirako baluwa eri eya Museveni eyali egamba nti nze okundaba bwereere bawa wagira bake bali bamupanze bupanze tasobola kujjako bantu si ye n'abala bangi babalya ne babanywa era wiki 2 ne babata niti olwokuba tekyajja ku mutwe ndowooza amawulire tegayagala kumulabisa wali ali aligulire lya government so President Museveni kati wabagira bannalweyisa abagira abamufumbiranga emmere ku nsiko ne bakola kati ate gwe Kadaaga yalinyira ku Square Kadaaga wa Square yasebo kakati tugenda lewa Kadaaga akataka kadakiika ziwe za 3 tugenda njagala tutandikire ku iPod nga tunagenda wa Kadaaga iPod NUP aliyeganya okuddayo naye yakkiriza neddayo era okusinziira kugenda funyina munakibiina omugwe nakubidde nangamba nti sente za ebibiina byonna ebiri mu iPod manyi guno omwaka ogusemba okusinziira kuli netteeka bonna bafuna kyenkanyi that is 7.5 billion bonna NUP FDC DP PPP Jema abaina ababaka awo kati tofuna because nti olina ababaka bangi naye ne woba olina omubaka nga wasaze eddiiro nga yasaze eddiiro n'akwegattako kati owakanaki bano omanye teekerifu ebibiina by'omufuzi DF yamala dda n'okuwandiika electoral commission esaba si kusaba egitegeeza nti etteeka bwe lityo bwe ligamba era electoral commission yagamba nti yawandiikira Attorney General yagiwabule naye etteeka bwe liri kati ekiriwo kati bana babadde ngojjeko bano era ne PFF yawandika ne tulina ababaka 9 ngojjeko abasigadde bafunye ezaabwe balibo bafunye bano tebannaba bakyetegereza kati NUP eno yazzeeyo mu iPod naye yali egamba tejja kuddayo kiki ekyagisikiriza okuddayo kati NUP yazzeeyo kwegamba yakkirize kolega ne butereevu ne President Museveni batule ku mmeeza emu banywe cyayi nga bwe badde gamba nti bo tebaagala kunywa cyayi kuba bye badde bakomplainingako nti bw'otula ne President Museveni kuba kwekubya bifaananyi na kunywa cyayi okitegeera ng'era bo bagamba tetujja kunywa na President Museveni cyayi oba sente tuzifuna tukole ki tuzireke naye jjukira luli wali tewali tteeka nga iPod eno teri musemateeka kati President Museveni n'abagamba temugenda kutwala sente za mwiwa musolo ng'ate temukola ki ng'ate temukiika mu iPod okitegeera so etteeka ne lijja mu Parliament era we lyajja President ne Parliament neriyisa President n'alisaako omukono kati nga tebalina kyakola okuleka okufuluma muleme kufuna sente oba muyingire baali balina osalawo ebintu bimeka 2 era Lubongo yankubira ngamba nti abasajja nga batuteza akalipo ne mugamba nakugamba Lubongo yakubira bulijjo mbaga sagala olimbe sagala njagala oyogeze zima mazima ate njogeze ezima ki Lubongo yankubira nkulage enkulaage koloye ejindage yakubira saa meka sijjukira sawa naye omanyi ogenda noddaawo owakana ati kubanga nange namba ya Lubongo yanjiyina ogina bundage namba etali yeyo olina yaki
ya Airtel ye MTN SG abe Bongo basigina ginonyo ogambye ogirina Louis ginonyo yino gina yaki nyina ya Airtel nze nina ye MTN kati leta tulabe we yakubira ye MTN yino date nanti yakubira ddi anti kati njagala kulaga date ndaga date omanyi goddaawo n'owakana simanya biki lwali nakuza omwezi meka dere nakuza omwezi 20 ziri 20 mu meka 20 mu kaaga ankubiranga meka tuluddewo ne tuli ku fact tugende mu maaso nga bwe nonye soko nonye namba olwaliro meka dere 20 mu kaaga tugende giro oyogera ngenda kuginoonya giro oyogera wanga nze gyenyina ye nesembya ya 20 mu kaaga anti eyo ya Airtel eno ya Airtel ngambye name ti ne Airtel nalingi nayo ngenda ginoonya gwe noonya ekina buzibu Bongoya kwanza wano namusavinga ko David Lewis Bongoya ate kakati wa musavinga ko David Lewis nange nsavinge ko David ononga kwate lyanda kiki lyando alitwalawo yamanyi namba ebuze ndi mukugino lugana kujjawo kiri nti towamuko teyakubira ate kati nze ankubira buli lunaku ate buli lunaku ate kubula etya nga kubira buli lunaku anti enamba eziba zikuba ziba nyingi gwe kebere enamba eyo wagisavinga sibo kiri yakuba kwene ya Airtel baku ya Airtel kandabe oba akujja kuba kusimu ndala alaika yakozesa Airtel ebuze eno yakuba ngina kuza mwezi meka Lubongo ya SG received go receiving nakuza omwezi meka enakuza omwezi kisetula wansi eno Airtel joina naye nga CM sebo anti kati CM aine namba nyingi ate go bagambye nti eza mawulire eno ya 14 ogw'omunana kati olwalero nakuza omwezi meka ne mwayogerera obutikitiki 27 ate kye yali angamba kyali kyamaanyi tuze twogera mubuna Lidako Lubongo yamwogera naye kati nga lwaki soogera naye Lubongo yalinyira ku stress kwe ekyo ekibiina gye yakitandikawo asi ye yakitandika ffe tu ekibiina nze nakireeta ekibiina kyaba Kibalama okimanyi nti ekibiina Kibalama yakitandika omanyi wa Kibalama ani yasooka okugendayo nze nasooka okugenda ewa Kibalama ne Kiyamani Nyanzi ssaawa 9 ogw'ekiro Kibalama n'atugamba mukomewo enkya ssaawa bwe ziti nga Kagombe waliita Kagombe omubuuzi kati Lubongo yamba munyumya biki ate tunyumya biki leeta gwe esimu yange kati Lubongo yatuba tunyumya biki lwaki obuuza bye tunyumya bitunyumya bimukwatirako wuwo andi bye tunyumya bikwatirako amasimu olaba amasimu mangi taba amasimu mangi yakubira emirundi wayogera emirundi 5 isimu di 5 times ngaga nemogala ne dakika 7 n'obutikitiki 5 tuba tulina ensonga 13 ogw'omunana anti abambuulira ebyo ebifeeyo nemudemu nemogera edakika 3 n'obutikitiki 4 era 13 ogw'omunana ne namba yentufu ya Lubongo ya ereta manyage simanyi kasuka njikebere wano enzo banga sintufu ngago kati buli namba ya Lubongo ereta manyage bana byabufuzi mubamanyi ne yange yenyini ejo nkubirako labo bereta manyaga sijikebetangako era kireta manyaga seve tulinga ngammwe Lubongo yamwogera tuogera era yangamba nangamba obusajja kati butuzaayo mu iPod ne mugamba ekyo nakibagamba kuvadda ekyokolegana na ekyokugera mu iPod tekibafuula nti no mukolegana ne President Museveni olw'ensonga iPod mugenda kuteesizaayo biteeso by'abantu sente ezibaweebwa President atunda nteze sente ziba zaaki za muwa musolo za ggwanga okitegeera ekyokuzira iPod tekitegeeza nti nolwo otaddewo embeera tokolegana nani na President Museveni okitegeera so n'olwekyo okubeera nti toli mu iPod oba mwoli gwe genda teese bigenda maaso mu iPod bwe bitateekebwa mu nkola vaayo gambe tebiteekeddwa mu ki kuba ne mu parliament gye muli mu parliament kati gye muli
kiki kye muteesa ne kigenda mu nkola nga president Museveni tayagadde tekiriyo je kiri tekiriyo consultative forum je muli agikulembera ye Kiwanda WNRM ye kyawani WNRM ya myuka ssentebe WNRM mu Buganda ali kuseke NRM era we maloteseza mu iPod abitwala mu seke era seke yegenda okusalirawo gundi consultative forum okitegedde so kati bino byakuudisa bana Uganda byasenga budde mu ngazeemu ngo wembaliga kwano wenvunza kakati muli awo mubuzabuza ki gwanga yes kubanga oli mu parliament oli mu NRM parliament newe mukola report mukosase we muzira ala kufulo NRM yesalawo recommendation ze mutaddemu eziwa oba omanyi nti okiraba nti Segona yakubiriza kosase nayo omanyi nti basobola okola report mukosase ate Segona nakola report nga ya minority ngate ssentebe wakaki ngati abenaremu basingako obungi ukaki nenga ssentebe waki opposition ne wona agitwala wali era abagenda oku is have it ne speaker atudde wali ne report niwe basennyonyi twamulaba representing zino gundi zaba mutudwa kibiki byonna speaker yasalawo ne report yo beje ku floor batejja WNRM okitegera so bino ebyokuzira iPod biba byakuudisa bantu kuudisa gwanga kati Nuupu yali eudisa bana Uganda nze nabagamba nti muve mu birimbo byokuudisa abantu sente muzifuna obumbi 5 mu bukadde 7 mufuna zaaki nga temuteeseza abantu mu iPod mugende eyo kala abantu bamanye nti mwanywedde chai parliament nga temugizira ne mugamba eyo parliament botunulira iPod ne parliament bwe kuba kunywa chai yonna mba mugenze kunywa ki nate mu iPod ndabanga opposition yebayo ne majority era yeba ne majority ne okitegedde yeba ne majority yali eyisizaawo tekiyamba tekiriiwo era ne bamukiyisa kigenda eri consultative forum je mugenda ne muganda kati fenna tutudde ebibiina byonna era bwe munabijjayo Kiwanda ye ssentebe ng'abikwata mugugu gwonna ng'agutwala mu sseeke wali President Museveni atudde omanye entuula ye bweti nga twena okitegedde ng'atuula wali wamala okutuula ng'asalawo tyakati mwayisiza mu Nuupu yagambye eki Nuupu yaleese kino ekiteera President ya Museveni era yagenda osalawo Nuupu kye waleese kirimu omulamu oba tekikola ki oba tekirimu so ne parliament je mulimu kunywamu bunywiki chai no leader opposition moloka zovuga na kibu byonna kunywamu chai ate President Museveni mugezi yalete etteeka erya parliament lya lob leader of opposition ni parliament leader of opposition wa nyonyi wamula kibamukolera mu Lubigi wano musimanya agenze kulambula emboko yakaba nga n'abasirikale balina kye basobola kumuyamba okitege so opposition nabagamba nti mugwanga erifaanananga Uganda nga President Museveni yafuga terina njawulo na Cameroon Paulo Biya jali terina njawulo na Nguema jali terina njawulo na neno wa Kamuzu Banda terina njawulo na bakulembeze abalala abaludde mu buyinza okitege kubanga obato solina kyosobola kusalawo gwengo opposition toina kyosalawo kyobola bodinga yebwa abitunulira bwate onaga wayi wano tulina demokrasia na era nze kanyingire mu ki government kanyingire mu government kuba kati Odinga asalawo mu government era Odinga omanyi nti osobola okukubira Odinga essimu emu n'ekyusa ebintu ng'oli Kenya n'omukubira naye kati okubira Ssenyonyi essimu ekyusa ki osobola okukubira Ssenyonyi n'omugaa nti waliwo omusibe ali ku CPS awo bamute tebasobola kumuta naye Odinga asobola ganti omusibe ali Kasarani oyo bamuyimbule nga takubidde na DPC waayo nakubira IGP ate vunanzibwa bokubira DPC weri nti order from above yimbule omuki omusibe okitegeera n'olwekyo opposition ya wano yakwerimba na kufera abantu Bobi Wine bye byayogera yenyini yakyeyogerera wano mu interview 223 nagamba okudda mu kalulu nga President Museveni yakategese obeera mukozi wa President Museveni era obeera okolera President Museveni mu mbeera yonna nga President yakategese nga byabaka maisente byawakakiiko nagayo byakuudisa byakijega sobola kudda mu kalulu kubanga bokaddamu obeera mukozi wa President Museveni kati saawe naddawa ali mukudda mu kalulu kekamu
so tuve mu byokuwudisa bannayuganda wabula tumanye nti abantu ba Uganda beetaaga obuweereza ng'abantu nga service mu bantu okitegedde bw'oba olina omubaka nti ababaka bo bazze oba nuupa ofunye ababaka 3 oba 5 babuulire nti tugende tuweereza abantu tetwekkiriranya tukwatagane ne gavumenti tuweereze abantu kuba okulonda kuwedde nege wona agamba nti oli omubaka bw'omulaba ne minisita Katumba Wamala w'ebyenguudo ng'oyagala oluguudo lwe Kasanda wali Myanzi lugende Kiboga lukolebwe nga bagala omubaka oyo kati Nsamba gwe mulaba yagenze wa Katumba Wamala afuuse NRM yalidde ebyo tebijja kukola sente ezigenda minisitule ya Katumba Wamala sente z'Abannayuganda sente za muyiwa musolo sente zo gwe Matiya eyalonda omubaka wa parliament owa Kasanda North owa Kasanda ki South oyagala luguudo okitegedde kubanga omubaka wa parliament wamala okuwangula akalulu abeera wa bonna eyamulonda n'ataakola ki n'ataamulonda Simeewo wano bamukubya akalulu n'enkoona ne bagisimisaayo nsuululu mu ttaka n'alaajana musajja watu n'alaajana okitegedde naye nga Simeewo naye mu kalulu ako akakamyufu yafunye kali akalulu akaggwa Simeewo yafuna obululu omutwalo mulamba eyawangula n'afuna gumu 2 ate yakwata kaadi y'NRM yafuna 8 kitegeeza abantu omutwalo gumu 8 bonna baali b'NRM okitegedde kubanga Simeewo yali independent leaning NRM leaning ngazze kakati kitegeeza nti abantu abo bonna bwe yawangula nga ofunye gumu 2 lwaki omulese mu anti mulese lwaki njagala okute lwaki kubanga mbadde njegera ku luguudo luli olwawa olwekasana n'enkoona ne bagisinzaayo nsuulu lwekyo twetaaga okulaba nga abantu ba Uganda beetaaga service bw'obeera mubaka wa parliament nze nga president wa Buganda first ngamba abantu ba Buganda oli bw'omuba mulonze nga mubaka wa parliament mugamba genda okolegane ne gavumenti otuleetere obuweereza oba gavumenti ki oba gavumenti ki naye oli bw'abagamba nti ngenda kujjako president Museveni sooka omubuuze nti we are moving a dictator emyaka 5 gye tukuwadde kati olugendo olwo olutuuseewa teruliiwo tewali kiriwo tewali kirabika njagala tugende wa Kadaga Mongi ku lutalo olwabadde mu State House si lutalo but akatale k'ebirowoozo ekabadde mu State House Kadaga nga alina byayogera yengo omuntu najjukiza Museveni gye bavudde byamukoledde byakoledde NRM namujukiza nti olina ne bowa protecting nga tebakubwako kalulu nga vice chairman Haji Kigongo nze nakola ki President Museveni naye namuddamu bye yamuzeemu Kadaga bino ending point ye ku kino eriwa naddala kweno lesi ya Seeke wakati we ne speaker aliko kati mu mama wange ate senga wange jajja Rebecca Kadaga saagala ku nebigambo nandibadde nkozesanga bya Luganda naye tebijja kuwoma ntobikozesa bireke tebijja kuwoma ku mama wange kubanga mama abamama tumuwe ekitiibwa nga mama waffe ate jajja Elda waffe naye ebiseera ebimu nze ndowooza nti abantu mulimu abantu Ssaabasajja Kabaka be yayogerako ab'omululu ng'omuntu alina bubeezi mululu kubanga bw'otunuulira gavumenti ya President Museveni mama Kadaga talina kyatafunyeemu naye bambi ate saidi emu nemusaasiramu nengamba nti mama Kadaga wabanga yakyasobola okutambula n'ayogera n'ebigambo n'agamba nti ow'ekizigo oyo yakoze kino nga yasasobola n'omutegeera nti wa kizigo ng'ayogera ne ku speaker n'agamba speaker wa parliament bamuteekako envumbo tasobola nagenda bweru kutukiikirira nga Uganda nga yasobola okitegeera naye ate n'alaba Moses Ali nga naye ali mu gavumenti nga prime minister second deputy prime minister nga ye takyasobola nakutegeera ssaawa nti kati ziri nnyo oba 5 kakati Kadaga naye omunenya olekamu noga nti wabanga Moses Ali akyalimu lwaki kubanga ekifo kya Moses Ali nakyo tekikwatwako se ekya second deputy prime minister kati ne mama Kadaga engeri gyali nti aluddewo President Museveni yandifunye ekifo kyamuteekamu namaga nti beera omwo mpaka lwonaafa kubanga n'abali mu bifo bye balimu just balimu bubeezi nga bifaananyi but omululu kubonani ayino onono ndaba speaker wa parliament mubaka wa parliament ati ono aliko kati ate era nekino akyagala bwe tulaba kubonani asinza omululu anti kati omululu gujja mu ngeri bweti nti ebiseera ebisinga
bw'oba oludde nnyo mu kifo omaze ebbanga ddene. Kuba Kadaga yayogedde ebyafaayo bye maama n'aga nti yajja mu constituency assembly ne kakati akyaliyo mpala. Ne kakati gyali constituency assembly simanya Anita Among emyaka gye yali ayina. Wayise emyaka nga 35. Sinamanyi ayina kati. Emyaka nga 35 egiyise. Anita Among ayinza okuba nga ali myaka wakati we 15 n'obutawera. Nkengaba yengo omuntu. Anita Among. Simanyi gyayina. Ali myaka nga 5. Yewera nganda banga akawola akato. Kale wabata jiweza kyengamba nti ate kwa ali myaka nga 15 mbiseera ebyo. Constituency assembly kwa 89 emyaka gyoyogirako eyo yali 89 eyo ndowooza. Si kyendanga mwena, kyenda mu mukaaga awo. In between there. Kyenda mu 5 ate bali babagase mateeka. Lwero olukiiko lwabagase mateeka naye lwajja 89 eyo parliament we yayingira. We babagase mateeka wa 95 yatandika okukola 95 eyo bayita constituency assembly. Kati soka tutunulira obuvumu bwa Kadaga. Obuvumu bwe kubanga batini abasobola okuyikwata omuzindaalo nga Museveni yali awo ne bamutaba. Kadaga embeera gyali mu katoso asobola kubaako ky'omukanga omukanga kati kipya ky'ogenda okumugamba. Kadaga ne bwamukama ne wamutwalira wana abeera mu mativu. Kadaga mu mativu mu buli kimu toyina ky'ogenda kumukanga kanga. Naye yasanze ne President Museveni nga naye tosobola kumukanga nga bwe yagamba tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Kadaga yagezaako kangamu nze inamuga tokkirizibwa naye nasimbawo ekigenda. Ayina ensula gy'asula mati. Jjajja yavudde ne kusuula okugulu n'ayimirira namuga nti maama ate bw'ojoga ensanafu tozituulamu butuuzi. Jjajja namuga nti naye gw'olowooza Busoga woba toliwo tesobola kubeerawo. Jjajja namuga nti yo Busoga yange. Abantu bange saagala bawuddise. Tobawuddisa abantu bange. Busoga nze ensonga lwaki nze Busoga weeri. Olw'ensonga nti Kadaga President Museveni yezawo bwakyabazinga bwa Busoga. Era noono wako mulo kyenkayana zonna ezaaliwo. President Museveni ye kye yakola eyali envoyi oba yali amugatta wali mu Busoga. Yali maamaani Kadaga. Nzijukira nti President Museveni yawaako nekyabazinga omuliro mu ofisi y'obwa president naye n'atagutwala. Abasoga ne bakayana baga nti mulabiririre wano wali. Ojoga ensanafu. Mulabiririre wano wali. Tojja kuwa mukulembeze wa fono. President nazimba n'olubiri olw'eyigenge. Yaluzimbye okulaba nga lutemagana bwe lutonga bwe luti. So nkolagana wakati wa Busoga nani? Ne Museveni. Ne Museveni. So si nkolagana wakati wa Kadaga ne Museveni. Kati Kadaga eche yadagezaako teekawo. Nkolagana yange naawe. Nti wesi. Nze kingmaker. Nze kingmaker nze nsalawo. Okitegedde? James Orenge Kenya. Yagambako Odinga nga Kadaga bwe yagambye Museveni. Namuga nti Odinga nze luwo Nyanza wano nange nina amaanyi. Wane siyaya nsobola okusala wani awangula naye atawangula. Odinga namuga kale. Era nasulawo kadi ya ODM. James Orengo. Bamukuba akalulu enkona mu ttaka ensululu simanyo bayasobola n'okugisimayo. Olwa yakeera wa Odinga nafukamira. Odinga agenda okugulawo nga Orengo ali wali afukamira. Era kye kisanja kyokka Orengo kye yamala nga tali mu ntebe okugula gate. Nga Orengo ali wali afukamidde. Kumanyira baba. Bali babagamba nti walabanga atudde bone we bayimirira tebalengerayo. Kati soka webuzo omuntu ayimiridde nga talengera gwe gyolengera nga otudde. Kitegeeza oba wankizo. So Luwo Nyanza Odinga balaga Orengo nti toyina kyotugamba Odinga okuleka nga afudde. Okitegedde? Kakati Kadaga naye yabadde ayagala okweteekamu ekisobola okumuleetera ebizibu kati okusinziira ku mbeera eriwo n'amasuga enfuna kati okuva Kololo. Ekifo ekyamazima kye ekyabakyala Kadaga kyamuyise Damyaganya gye. Tasa kiwangula. Asobola. Yenga ekimu ku kyamuzaalidde ebitukula bye bigambo ebyo. Ate osanga president singa Kadaga yamenyese. Naga nti asina buzibu tugende mu kalulu abantu bajja kwesalirawo. N'atalaga nti nti wamaanyi nnyo. Osanga yandibadde asobola n'okudda. Kitegeeza bano bamemba ba delegate banene. Banyize balabenga Kadaga ayisa Museveni amaaso. Ne bagamba sebo. Yes. Tojja kumanyira. Era President Museveni. Sanda. Ogamba nti President Museveni naye mugezi. President Museveni naye mugezi. Kati wali
ekololo akamwanyi katambudde ddera wadde owulira waliwo yabadde ngamba nga ali eyo ekololo musajjawo mumanyi Haji Kami. Haji Kami yankubidde simu nga yagala namba ye. Si delegate wali. Yagaze ng'obuzava. Yenyizeewo ng'obuzava naye yanga ndi sente zitambula wakati w'obukadde 3 2. Ne kati wacho yogedde Haji Kami, wacho yogedde sosio. Ekyo kinakyo kikyamu kyokola. Sosi bwe kuwa mawulire. Ebyo yamaze n'abiteeka n'abyogera ne ku mawulire. Kami abadde ku mawulire. Naga nti obusente zatambudde. Era President Museveni agenda kubeera ojukira kulonda nga balonda speaker. Akasente katambula ko President Museveni teyeebaka. Ate we yajja yaleta kiringa chuma n'akiteeka waggulu. Era n'atuula wali. Era yanyiiga nnyo. Kubanga akalulu kaali kakyama Kadaga nafunayo ko bulu era bwali buwerawerako wadde teyawangula. Kakati Kadaga kuluno President Museveni agaba basimbe mugongo nga ndabe yaziridde asimbe wa. Bagana bya mugongo. Ka mugongo. Kati boba walidde ezange. Kati genda wali nkulengere. Ka mugongo na President Museveni nainga wali. Agenda kutula wali katentike bakatadde wodi. Okitegedde kubanga yiti bagenda mulonda. Yene kigongo tebagenda balonda. Bote baliko. Bache ya mante yaini ya mwesimbako ne kigongo tewali ya mwesimbako. Abo bali anopozi. Kati yagenda kutula wali. Agandi akamwanyi kange kandabe yaziridde nga tasimbye mugongo gwa Anita. Ayagala kumubonereza kumulaga nti toyina maanyi. Toyina kyoli. Toyina maanyi. Kati olaba bakandidate bonna abali bawagira Anita Amongi ebusoga. Kuwagundi bagwa. Era ne kubwaka wa parliament bajja komawo. Bajja komawo nga abaka wa parliament. Nga independent. Bajja ko bayinza komawo nga ba independent. Nera bamu kubo bajja kuyita mwate nga ba independent. Okitegedde? Naye ekyo President Museveni naye asobola okwagala okiraga. Nti si buli akuwagira nti ajja kujja. Ate n'abo abawagira Anita abawagira Kadaga eri ebusoga ne bayitamu. Mudelegate wano oyinza kubalaba oli ajagamba kifo ky'okulo afazali kanebulankanye. Kubanga jajja ananda batya nga nsimbyewa mu mugongo gwa Kadaga. Kuba kati Kadaga yefudde ekivume eri Museveni. President Museveni tebamwogerako. Ne Kadaga okimanyi nti mukazi nnyo. Nnyo nti kyekugamba. Naye mukazi naye kati kyekugamba nti era ogenda kukiraba nti President Museveni kuba kati alina okulaga wa. Nati President Museveni era alina kusaasanya sente empitirivu okuwangula Kadaga. Kadaga ne tanyigirwa mu izo sente za muwa musolo. Tagenda bwatyo. Ne kululi yazisaasanya kuba speaker. Kuba speaker yazisaasanya. Yazisaasanya naye era kati Kadaga era Anita Amongi kye yazeemu. Yamugambye kati luli wafuna muki. Wagezaako okulwanyisa President Museveni era tewakola ki? Era wawunzika bakkubi. Taga ni wanera ngenda kuku. Naye Anita Amongi ow'emyaka 3 omuute position bweti. Etya. Eyo jayagala. Wanga Kadaga we yadanyonyera gamba ekibiina kigamba nnyonnyola byokoze mu myaka 10 egiyise. Ono wa myaka 3. Anita Amongi nammere we yayimiridde okwogera nammere n'agamba nti obujulizi we buli obulaga nti Amongi abadde wa NRM emyaka 15 egiyise. Mabega. Ne FDC je yali akula operation za NRM. Bamusindikayo nga agent. Kakati yo manyibo yagambye Anita Amongi. Yagandi nze ndi mupya kale sigana. Naganda egwe nkusinga. Wakaleta abaka bameko kuva mu opposition ze nakaleta 10. Yeye agamba akaleta 10. Basi sesi sabo ine byo opposition. Ende ate nkyaleta. Ne gwoli eyo. Naganda kati gwe kati otuyambye iki. Kubanga Kadaga yasose gamba nti kati Anita Amongi sawa zino member wa seke ndoza bambi olwokuba Adamu labawo. Kati Anita Amongi naye manya yagala obutala nakati Kadaga nkusasi ze zirina member wa seke naye ndi wano okumanya ndi wa amanyi ndi mugenyi wa president ye yampise wano ndozo olaba okwongera ate Anita Amongi okuma omuliro mu bantu okulaga oluwonko nti kitegeeza President Museveni alinge ya nominate ze Anita Amongi tibabakola ki. Kubanga ne president teyakyeganye nti ono si mugenyi wange. President yandi kutomuza naga nti abayisobo saba tegedde. Nange mulabidde wano. Neti yakikoze eki teyakyeganye kakati olaba nti ekyamazima oluwonko lw'amaanyi. Era Busoga mu kisanja kino simanyi bwegenda kulonda.
NRM abaka bo bajja kujja abali kadi NRM kuba Kadaga tajja balwanyisa simanyi kuba tasobola balwanyisa olwensonga naye kadi jakutte Kadaga ng'omuntu akyalina amaanyi mu Busoga akyagayina ani nabadde naye amaanyi galina tegasobola kumufuula kuba nti asobola okuyisa mu President Museveni egaali nga bwe yagimuyisiza kubanga nabadde ne Bijirwa nangamba akolera analysis nangamba nti Kadaga ye yagenza okujja nga akimanyi nti President Museveni agenda mutegaba delegate bajjaawo ng'amusuubira okuyomba naye mbuye yabadde statement ze yakoze teyazikoledde abo kubanga abo zo zibanyiizanga abantu nti oyisa otya mu mukama waffe amaaso yazikoledde ani Basoga ngagamba bannange bantwalaganye n'enwana yange yeeyo statement ze zabadde zigenda mu bataka b'e Busoga direct si bana babadde wano zadde zigenda mu bataka b'e Busoga naye abataka b'e Busoga tebagenda kulonda kololo nedda ati kati waliwo time wetujja President Museveni walina okujjira ekololo I mean e Busoga okusabayo akalulu Kadaga tabeerewo ate ajja keetaaga omutaka w'e Busoga agenda okwanukula President Museveni ng'agenza osaba akalulu abakwanukulira mu boxi tebakwanukula ate ani agenda okwanukula kati mu boxi ne bw'onaamwanukula ne mu kalulu akawedde temwamulonda lubadde okimanyi tebamulondera President Museveni mu district 12 ezikola e Busoga yawangulako 3 ate nga nazo teyaweza bitundu 5 ku buli 10 ez'essatu kati akubuli omwenda zonna bazikola ki bazimukuba naye abaka ba parliament najjayo 99% okitegedde kakati Kadaga nakyo nakiraba nga akyewozaako emabega kaawo yaga nti nze sinze nalagira abantu b'e Busoga bo balonda nga bwe bakola ki bwe baagala ddembe lyabwe okitegedde kakati ne bonaamwanukula kubanga ne bonaamwanukula Busoga ina abaka parliament ozanga 27 bali mwana district 12 ziweza abakana bawera ate buli district jiwe ababaka basatu kakati ne bana abawera tukimanyi nti Busoga wadde abawagira Kadaga we bali naye ate we kituuka mu kati nga akamyufu kawedde bagenda mu kalulu ogenda kulaba ebintu bingi ebigeno kyuka banamuganza baani bagenda namuganza ye yaddayo wa Kadaga bali wamu naye namuganza asobola okubaako ekibi kyayogera ku president ntasobola n'omukwasa akazindalo wali oba Lukiya Kisanga nakadama mama tasobola wala namuganza bamujamu n'obwesige mu parliament namuleka wa minister kakati President Museveni alina bazimba e Busoga alaba gwogenda alina omujijo omupyo gayagala azimba bannamuganza azimba bannakadama kati nakadama tomulaba nga third deputy prime minister asobola okudda nga ye vice president mu kisanja ekijja asooka kwate Busoga kakati gwe mu kisanja ekijja Kadaga simanyi wana akimalirako mbeera ajja kuba ngamba ka parliament member of parliament ng'omulala ordinary embeera jana balimu nja kuba sigitegeera wana akimalirako Kadaga bw'omulaba kati bwali olowooza kuba akati agenda mu campaign atambule Busoga yonna ku mbeera gy'alimu kuba ekyamazima mama akoye ne watanoonya kalulu awangula naye ajja kanoonya era ne President Museveni wanaabeera naye ajja kubeera era ebyo nkukakasa Kadaga naye bamukuba akalulu ekkololo President ng'agenze Busoga ebyo ebigambo tasobola kubyogera ne Kadaga yazze yeetegese okwogera ebigambo bwe biti yazze yeetegese yazze n'obusungu abadde n'ekiniga kye obusungu bwe naye ng'abukumidde ebbanga yabadde mutuufu okitegedde ng'abukumidde anti kati waliwo ekiseera w'ogamba nti kino kankireke kiyite okitegedde kubanga President Museveni wadde Kadaga teyamuwa oba speaker bwamuvaako ako kaali kalombolombo nga Kadaga akimanyi tagenda kubeera speaker kubanga naye akalombolombo ako yakagenderamu mu bigere bya sekandi poze ebisanja byali bibiri ebyaki ebya Kadaga nga speaker yali deputy ebisanja bibiri ku mulembe gwa sekandi era sekandi wamalako ebisanja bibiri nga speaker Kadaga n'atuula kuba ke kalombolombo naye nakwata bibiri bye bisanja bina okitegedde kakati olanya yali alina okujja kuba ke kalombolombo ke babadde batambuliramu okumala ekiseera kati ekyo yali akimanyi naye nakyo yakirangidde President Museveni n'amugamba emyaka ena emabega wangoba kuba speaker ekyo nakyo yakimulangidde naye nga akalombolombo kali yali akola ki naye President Museveni okwagala okumuwa ekitiibwa nga maama Busoga nga ffe we tumuyita maama waife maama Busoga yamuwa owa minister
cabinet minister w'ensonga za East Africa wali sente amawanga onaga sente weziri tewali sente ziriwo sente weziri na cabinet minister tewali sente ate nana akwongera ko first deputy prime minister techina ezo ministry zina budget nene sebo olaba ne John Mulimba ye yagala bwe yagazi ye minister omubeze w'ensonga za mawanga agatulira minister siba manyi banji we buzibu cabinet nene ye minister wachi owamawanga agatuliranye naye minister eri mu Uganda kwanza minister wali kina namba 2 ali wansi wa Kadaga owamawanga agatuliranye wala yawangu dakalwe yebusi agenda kujandoza nga mbaka parliament yukira bamuwe ekifo ekyo nga simubaka bonawe bawe ekifo nga sibabaka kati bazzeeyo bafune obubaka ne gundi simanya abadde independent alupo abadde independent ne gundi abadde independent boza bajjako bwa minister na ndutu bamujjako bwa minister babo mujjako abadde independent bamujjako bobo jango oli independent era simanya obagundi akomawo mu kuba minister minister ono mbezo wa matendekera ga waggulu muyingo ayinza obutakomawo ngeri yaganyo genda mu Buganda eno abajja ba minister abaganda we bali ajja kudda ategeera boss we ategeera boss we manye awo kawo babere ekizibu abantu emirimu businga bude gibalema obutategeera ni mukama kyago byagachaguwa gachagwa era kyamugobya utategeera ni mukama utategeera mukama we ngaloza bali ku level ye tekisoboka ekyo kasa kikulema okutegeera kati Kadaga kugamba yalinye mu nsanafu era zigenda tandika omulumira kololo ezo za mumaze dda kyemanyi yagenza okuva wali ayinza n'okuba yaze yesaddase ayinza okuba yadda yafunye dda amawulire nti nkipawo magombe gazza tokyalina kyakuzza kati kubanga ate kyandimukoze bubi nnyo nga bamukubya akalulu ng'ate bino ebigambo yafunye platform n'atabyogera kati abataka b'ebusoga bagamba tukole ki kyemanyi kati batudde dda mu kafubo katwikiro wa Busoga ye gundi yakulira ye director wa National Planning Authority otayina kyayogera mukama we anti kati yayise dda kyabazinga yamugambye dda yiteri cabinet ya Busoga ekole ki bogere ku bigambo bya mama tukoze tutya ate kati kubanga jajja bwanyiiga tugenda kola jajja talina kunyiiga ne mama tulina omukwatira akole kibina ky'ebyobufuzi mama akwatedde ebbendo lya Busoga eryo alisaleko alibagaining tasobola ne bwakikola kijja kumufiirira waliwo endala erimu Kasolo Kiwanda Kalangwa Kiwanda n'omulaba mwita Kyeswa balete Kyeswa ndowooza akola ku office of the national chairman balondebwa ani awo kuba kati abali kumbiranye Kasolo na Kiwanda ajabba wangu Kiwanda tali mu kibalo Kalangwa ate muzibu owe Kayunga Kalangwa tasobola kalulwako naye kati bonna era Kasolo tasobola nakamwagaliza akalulu kaseke tusakawangula nga tolina sente bonna abasinga sente bonna kati ye Kasolo era yagenda okawangula buli atalina sente mugambye sente zayise kuva mu milioni 3 ne Michael Mukula nalaba yalaja naye zino sente taziraba kubamba ngale naye buli jazza agaba amwesimbyeko mbu yakava bweru mu sente zayina kati ate yagabira mu bukadde 3 yakwata ba delegate nagenda n'abateeka Tanzania n'ateeka mahoteli era nawulidde ekifo ky'abasuubuzi omusajja wamuwe bamuta batya aliwa oyo omusajja King Caesar ye yabatwala King Caesar ye tamanyi muzanyo gutambula yabatwala basajja balaba kituufu kati ye yajja mu mawulire eno yayita manyi mugundi we gutambula basajja balaba yabatwala yayita yagambye nze nakivuddeko ekyo bintu bye NRM naye okulonda kwekyo ekifo kwayimiriziddwa NRM kyobola ne gundi oyo ati kati omanyi lwaki nali ne Simeo nangamba tolina kaluluka NRM kubangula nga tolina sente just asinga sente ya wangu Simeo tayagala kusaamu ye tayagalira ddala tayagala kusaamu kakati ebifo bino biraba tumalirize kati bino ebifo binene ate ababibeeramu oli amanya bumanya nti bempangula wano kiba kiwedde kituufu kanteekemu zeeteekamu ebifo bya seeke nalaba juzi mama Kadaga nga agamba ezira sente naire ezira kyetufunayo kuba bannamawulire mwamubuuza mama lwaki ofiirawo n'omusimbi gwe muyiwa omungi ne mwamubuuza baye gwe
Eddoboozi nawulira ng'eryali nga mufiirawo. Oyagala kumpayiriza. Siegwe. Ne press wagirimu. Awo tobulawo. Wange ebbaasa oba zitambule wa maama sima. Oyo mukopi naawe. Tatambuza kantu. Kakati bwamubuuza n'agamba yakidabula mu lusoga nti teri wadde 10 kibafunayo ne bafiirawo. Ne bakera kati omusimbi ogwo muyiwa gwaki. Ekyo kyo teyakiddamu naye yagamba teri ki. Naye sirowooza nti teri ssente. Waliyo ssente. Waliyo ssente ate nnyingi. Ne position obeera nayo yokka erina byekufunisa bingi. Yes, abeera na access kumpi ku buli kintu. Tumalirize. Siibula abantu obutikitiki bwe tusigaliza. Basiibula batulaba babadde batulaba ku MS Media n'emikutu gyonna mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba n'okutuwa obuwagizi bwammwe. MS Media mumuwe akamwanyi. Balete kati banabyabufuzi akamwanyi Chris muleto obulalo. Waliwo Vice President wange yakomyewo. Yakomyewo jjo. Nani? Yali abaddeyo Ireland eyo. Yogere erinnya. Sajja wange Semuju Alan. Abasajja bonse. Nono yennyini ow'England. Ani. Gwe wennyini wamunona ku kisawe kye. Sebagala. Nono namunoonyese. Yorwada nono gulo. Kati Sebagala yaliwa. Sebagala gyali akola mirimu. Yabadde mu State House eggulo. Ngali ne jjajja. Akola mirimu gya jjajja. Naye yangambye nti wiiki eno tugenda kumulaba. Ate gundi. Kati oyo yaze yaliwe sawa zino. Oyo akyawumudde muwaali wano mu Kampala. Naye yatuuse sawa 7 gwa kiro. Speed omaja abantu abo abava ebweru. Mulina okubanguyira nga dola tezinaba kuggwa. Ate twagala tazisaasanya. Akole ne interview wano. Ayogere n'abantu ebukulula tujukira tuddayo. Woyo yennyini. Waliwo twale ku kisaawe. Ku Lwokutaano luno tugenda gaba kikopo kya mupiira ina tournament final za Lwokutaano luno nga 29. Sebo tugenda MS era wetu. Lete sente sigivaawo nga sina sente. Tugenda. Tugenda akamwanyi we kali. Gamba lete sente. Oyina n'omukolako interview nga tannagenda kubanga encha Lwakusatu. Ku Lwokuna agenda. Asobola okuteekateeka eri obulungi. So encha ngenda kuva okulaba ng'omukolako interview nga tannagenda. Oba ekyo naamuwaayo akadde simanyi. Asooka ajje. Ajje n'akantu. Ate kati ayinza obutajja n'akantu. Ayo talina dola. Oyo wa euro. Ate euro yonna ne ku dola. Ireland bakozesa euro eri mu 10 plus. Kale tukomye wano leero tutandikira awo akuume atakumira mpera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Awangale nnyo maaso